kyavudde mu kusaba okw'okujjuzibwa olwaleero ku kanisa ya Antioch Christian Center Kawempe, omusumba Samuel Gideon Musambi alaze obukulu bw'abalokole okusaba Katonda okubajjuza Omwoyo Omutukuvu. Nakulwayo tubadde tuyigiriza ku birabe eby'Omwoyo Omutukuvu, obukulu obuli mu kubeera n'ebirabe eby'Omwoyo Omutukuvu. Yesu yalabanga ekkanisa wetabeera na birabo bya Mwoyo Omutukuvu tegenda kutambula nga birina okutugasa n'okuzimba omulimu gwa Kristo. Kale nkubiriza abantu mwenna abaweereza mubeere bagonvu makanisa gammwe mukakkane ate mujjuzibwenga Omwoyo Omutukuvu mukolerenga ne mu birabe eby'omwoyo kubanga bitugasa nnyo mu kanisa okuwonyezebwa, okusimululwa, okugonda, okukola obulungi, okubeera n'amagezi n'okwawula ebirungi n'ebibi. Ono agamba kino kikulu nnyo mbaweereza okubuuza nga bwe babeera batategedde okusinga okwogezanga Katonda ne lwatayogedde. Kubanga oluusi ebiseera ebisinga obungi abantu abamu abakola ekintu dayala nnyo ebintu byabwe n'abuuza ngayagala abikalubye nnyo naye okubuuzira kubeera muzego abanyabbi bonna akondabye ojja kufuna naye okyagabe omutukuvu gwali Katonda yamutuwa, Katonda yamuwa ekkanisa naye olina okwetegekanga neweetegekanga ku lulwe osobola okubeera ng'omusanyukira asobola okwegazaanya okufellowshippinga naawe. Ono era abalabudde ku kutabiikiriza ebyobufuzi n'obuweereza kyagambye nti kiyinza okukosa empeereza yaabwe. Ono era bano abakubiriza okugenda bakkira obubokisi ekiseera bwe kinaaba kituuse wabula n'abalabula ne ku bantu kyaba okulonda. Tetwetaaga nnyo kutabula ebyobufuzi n'ekyaki ne tubikyankana wabula bikoleramu nga biyambagana. Ate nkubiriza abantu mwenna mugende mulonde, londo omuntu gwoyagala anadala ekkanisa mumanyi mulondo abantu bemwesiga nti bajja kuyimira ku saidi y'ekyaki. Kanisa ina kuyimirirawo Kampala for Jesus, tulina okubanga tuyimirira tulonde bulungi. Tetulonda bulonzi kubanga bamubalanga kala biki naye waliwo abantu betulina okulonda nga bajja kutugasa. Kati ngaffe abakkiriza abali ku saidi ya kyaki era twagala omuntu nga ajja kutukola bulungi ng'ekkanisa tuba tujjamu akalulu kaffe naye nga temutemagana majambiya mugende mulonde muwulire emirembe buli muntu yeeyagalire mu kibiina kye. Mu kusaba kwa leero wabaddewo abasumba abawuliddwa mu buweereza era nga bano bakuutidde okwenywereza mu Katonda. Obuyinza obe nabwo yonna gy'onaalinnya ng'ekigere ng'okola omulimu gwa Katonda terabangawo kintu kyonna ekikwaŋŋanga ne kikuwangula. Wangula buli mbeera yonna ey'ekika, embeera ezibeera mu bitundu aba batandikiddwa omulimu. Ate abayizi abagenda mu luwummula nabo balabuddwa ku nkozesa y'amasimu wamu ne zi TV ng'era waliwo entanda esibiriddwa abazadde. Abaana mwena abawummudde mukole emirimu, abazadde temuteeka baana mu kisenge kwebaka bwebasi. Abaana mubayigiriza okukola, abaana bayiga okuwaata amatooke, booza ebintu, basiimuule. Abaana babeere bakozi ba mirimu awaka, baleme okukuliza ekyejo, abaana babeere abaana balungi nga basanyusa. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire. Weebale nnyo Kyambadde Shadrack Joshua. Bwe tweyongerayo enteekateeka ez'okwaniriza akutte bendera ey'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga olunaku olw'enkya mu bitundu